kale Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga ng'ennaku z'omwezi 3 June ku lunaku lw'abajulizi tuli Hotel Africana Pastor Wilson Bugembe abadde mwene ensonga Katonda wabanaku okitegedde weetegese otya weetese otya dakiika emu bbiri njala twayemu ne pastor tunnyonnyole lunaku kuno lujja kuba lwakutaano omwezi guno ogw'omukaaga ogujja lunaku lw'abajulizi bennyini ku Pearl of Africa atunnyonnyole ye yeetegeseteesa atya era abawagizi balinde ki omusumba ali wano eddakiika emu bbiri atuyiseyisemu mu ddakiika atubuulire aline jaka ogamba tya legendary yesebo copyright zetu zitunda omuteka ku channel alina sente simbira wano Africana fasa onja kwebaza musumba ekimu ku kinneewunyisa y'engeri gya balancing emirimu nalimbaddeko mu office ye eddakiika zaali 3 nendaba how busy his office essimu nga zivuga kumukumu alina okutravelinga alina okutegeka lanchawo alina okutegeka okusaba ayinayo crusade ennaku zino zitutambuza mu byalo zennaku busabala naliyo and how you balance ate nga yayina hit how do you balance how do you balance Katonda era n'abantu bangi abanyambako oye musumba ng'ennaku z'omwezi 3 June tuyina ekivulu bakiyise yino bana inanyumya edda kambalage Katonda wabanaku mwene ensonga concert ku Africana how prepared are you kanchimbe buyimbi naye nga mwasuze mutya baana banyabo amanya gange amatuufu bampita wire mbayita mu kivulu wali ku Africana lunaku lw'abajulizi mujjemu ku Africana ngenda kubakuba omuziki baana banyabo abaali mu nnaku abaava mu nnaku n'abakyali mu nnaku ngenda kubakuba omuziki baana banyabo wali ku Africana nga 3 Juni ngenda kubakuba omuziki baana banyabo okuva ku kani paka ne ku kano Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga ayi Katonda wange I need a miracle ekigenda okubeera wali omwoyo we ali wano baserembu bakuna abasinga baali banaku abanene bakuna abasinga baali banaku baba ku bugaali ne bavuga bima ng'ogyeko navi abalala twali banaku olaba ne Museveni yali munaku Bobi Wine naye yali munaku mujje ku Africana bannaye munyambe tuzimbe ennyumba ya Mukama buli kasente kagenda kunyamba kuzimba kyaki eyo musumba mulimba luno bagamba nti naviyo yete yali munaku ekyamazima tiyali munaku tabera nko munaku yazama kama gaga navyo Peter Sematimba Sematimba Peter yes enga sebanga nedda musumba nedda musumba nedda muzeyi bakiddawo tabera nko banaku no but for real waliwo abataalika banaku wadde abantu shetandika saawa meka omuntu agenda okujja asubire tandika saawa meka tugulawo saawa meka tugulawo saa 10 emiryango ticket osobola ozijja ku worship house abayimbi bonna gye bali ticket osobola ozijja ne ku Africana kwennyini ku CRK ku Tavern Woods osobola okuzijja ku worship house ku church saa 12 ng'endonga etandise paka 6 gwennyini wano ndaba emitwalo 2 ordinary emitwalo 5 VIP abaava mu nnaku ate ab'emmeeza miliyoni bo baavaawa baaviira ddala mu nnaku bamanyi kaddala mu nnaku ddala ekitegeeza nti ng'emmeeza jangu miliyoni 2 VIP emitwalo 5 then baganda bange ffenna ebiri baganda be basinga kuba baganda ab'ebiri worship house kiggwalayo nga meka 12 tugenda kugenda emukono tugende ekyotera tugende Luweero tugende n'Emityana 12 tumalire mukono tumalire ku worship house enansa yekiggala naye ng'ekikulu eky'amaanyi awasookera ddala wano ku Africana mujje mu bungi tuwagire mu muganda Pastor Wilson Bugembe twasobodde abantu bazimbye church tulinako we tutuuse twasereka naye kati enkuba bwejja etukuba ate nga Mukama yampa ekirabo ky'okuyimba
so ningamba kampite baganda bange abalokole n'abatali balokole kubanze nyina Mukama yanvujjako eddusu nti n'abasiraamu bakwagala n'abatali nnyo Katonda bakwagala so bwenna abanyumiddwa ennyimba zange ngenda kuba hit ku hit kuva ku mpangira akawala ako lengera embaata biriba bityo kati komaweeka ngenda kuba ezo zonna yekkani Mukama njagala kumanya ani ayinza otuula ngenda kuba yes buli luyimba ngenda kuba ndukuba gwe ng'ojjukira mwaka ogwo neje wali kuba nkubuza wali luddawa kuba kati awo batandikira okugamba naye kati ffe twali luddawa naye nga musumba esaawa zino omukyala yaliwa wazze kwogera ku concert musumba tuli ku kizimbe kino muntu watulaba lindako musumba tuli ku kizimbe muntu watulaba ku kizimbe kino yeebuuza lwaki lwali muli mu Bulange ensonga ki twali tuzze kuwagira misinde gya beene kabaka wange so mbadde nze nga njagala kusaba appointment PA wa Katikkiro taata Katikkiro mukwano gwange kyalako ne ku church mu misinde nga 3 July era gye tuli so literally kuwagira ate n'okumuyita naye ajje mu kivulu manyi olunaku lw'abajulizi ajja kuba busy nnyo naye kasita bino biggwa kiro awese omukola ekitiibwa kubanga ye bwajja bakiggadde. Last remarks to our fans there bagenda okujja ngina kuzomwezi 3 June olunaku lw'abajulizi lujja kuba luli busy baveri nga kiwunzikirawa n'atasobola wakiri otuma muganda wo oba n'osasulira maama wo naye ng'ekisinga obukulu nti ojja kuba okyamuka ngenda bakuba omuziki ogwa ddala ate ng'ofunamu naye ng'ozimba ne kyaki mudakiika emu musumba mpa esaala teba ntono kusabira omuntu yenna ng'ali eyo ng'alaba ensi nga mulwadde naye nga tamanyi kyakukola omuwonyi talina mukisa ogumuwe alota ebiroto ebyo bimuveeko eyalinya ennyonyi ng'ebintu biganye bitereere oyo yenna ali eyo ng'agamba naye Mukama alimpa kino oba kiri Bayibuli egamba mu Zabbuli 2:4 nti Mukama akuwa omutima gwe kye gwagala mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi amen. Weewaawo oyo Pastor Wilson Bugembe ennaku z'omwezi 3 June olunaku lw'abajulizi w'e Hotel Africana mujje tugweye mu bungi concert bagiyise Katonda abanaku mwene ensonga concert ku Hotel Africana mujje tubeereyo ennaku z'omwezi 3 June banaffe aba CRK batademu akasinde proud sponsored by CRK bategesi b'omulundi guno mu Katonda abanaku mwene ensonga concert mbadde ne Kimusido ku kamera omusajja w'amaanyi ennaku ze naye kirevu kya white ate bw'ayambala ogambira ddala nti Phoebe w'abayita nti ensonga zitambula bulungi so ku byebyo etambudde nze ngenze mpaka next year